Nsaba muntagingireko ku Comrade Lumbuye wano yampiseeko mugundi emu nina gye ngisanze eyo gye bansharingidde nangamba ababbi ba Museveni bazze mu Uganda n'Anita Amongo baagala kumuggyako sanction. Banange my people, relax. Everything is in control. Chidamu. Everything is in control. Buli kimu kiri mu control. Ebintu bitambula nga twabibala. Najja ne mbagamba nti luno olutalo lwe tulimu. Kwe mugenda otegeera nti omusajja ono tumukubye mu stage 1 eya foreign policy. 1 agenda kudduka mu policies zino. Naye ate okudduka mu policies zino okutebenkera mu policies zabeera agenzeemu. Waliwo consequences, dire consequences zalina okusasulira. Okitegeera okugenda mu policy. Bannange Museveni tumukubye nkiddamu Museveni tumukubye. Ne tumujja mu American foreign policy ne UK foreign policy. Ayagala kudduka mu Russia and Chinese foreign policy gyagala okuyingira mu gye bayita communism oba gye bayita centered democracy gyagala fetulani ekintu kye bayita liberal democracy. Okitegeera kati ye tumukubye ne tumujja mu eno gundi nadduka. Kati bano bemulaba bano balobist bemwalabi abazze mu Uganda bano bebabbi nkiddamu kano ka group ka babbi kubanga ono yaze mu buyinza mufere ono Donald Trump mumanyiye mu banda mu binkola y'ebintu bi akabinja kano ke mwalabi akaze mu Uganda be babadde bahandolazi ba Museveni nabagamba tujja mukuba n'abazungu bano bajja kujja mu Uganda. Okitegeera bano babadde bahandolazi ba Museveni kwintu ebadde bigende Congo era group eno mwaje bako ne Samei Ruto group yemu ne Trump administration eno ye group gyagenda okukola nayo. Ne nabagamba nti ba president bana ba America bo president si yafuga waliwo ekintu kye bayita invisible hand ye controlling American foreign policy ye omuntu ovaawo president ne bano bakola ki ne bajja obuzibu wa Museveni buno bumuleetedde obuzibu okusitula ne bano bwavuddewa enaku z'omwezi nga lumu January omwaka gwa 2025 Museveni yayingira BRICS eno gibasomesezzaako ne mbagamba abazungu bano bagenda kujja senga tunaamunyiga kakati ate bazze ate abantu bange mutandise okubeera disappointed. Temubeera disappointed na bano abazungu buli kintu kitambula nga tukibala. Njagala mutunuulire ebintu bye bayogeddeko obiraba wano obirabe bayogeddeko bino na Museveni bye yasamye mu biveeko kwa katacha yogera yasama bwasame bye yasamye mu biveeko. Njagala mutunuulire ekintu kye bayogeddeko yakugambye twayogedde ku democracy. Where is our revolution passing? Revolution ya feitawa Later mu democracy na human rights nabagamba it is the democracy which activates human rights. Yensonga lwaki mu stage 1 nabagamba nga bannange mweno stage tetwekala kasi zaako kubanga tuba tulina activating a democracy ntumuteeka mu line ate ne bano bakimanyi ntino democracy ya activating a human rights. Kakati webazo okwogerezaganya ne Museveni bamugambye ebintu byayonoonese dda ensonga gye bayogeddeko ya democracy kitegeeza kalulu. Okitegedde mu na Uganda then why are you getting disappointed? Democracy kitegeeza kalulu. Democracy is the government of people by the people for the people. Government ey'abantu ng'ekolebwa abantu ng'eriwo kulwa abantu. Abantu bakola batya government eyabwe kwe kuyingira akalulu akali free and fair. Ye democracy. Okitegeera tuyingirira kalulu ono abadde akyanga reforms naye Anita Amongo yavuddewa okuyingira mu bintu bino. Parliament mukimanyi parliament ya Uganda eri sanctioned. Okitegeera kati parliament Anita Amongo mwabijja kubanga ebiteeka bino bikolebwa mu parliament. Naye tuba ntino tugenda kuteekesa ku transition and reconciliation reforms mpuga zatambuza sifa abalina okuzireeta Museveni yalina okuzireeta. Okitegeera si opposition yalina okuzireeta Museveni yalina okuzireeta naffe ne tumuterawo terms. Then we tumaliriza ne tuyingira mu kalulu akali free and fair. I democracy nena bagamba House of Lords eya Bungereza yo yagamba sebo akalulu Uganda tulino giyambako okufuna akalulu akali free and fair. Ebintu bya Uganda ne Commonwealth States zonna gye bigwera mu House of Lords. Okitegeera ne bano balobist bana ababbi bano bebadde bahandolazi bani ba Museveni ebbanga lyonna lyatusirwaliddeko nga bano bahandolazi. Okitegeera mu ntalo ze Congo be bazirimu ebye Kenya be babirimu wano bahandolazi bono omubbi beba nabali mu Uganda akabinja kano kalinako naye kugaba ne kyabaleese muva ku bino bye yasamye wano wetadde red democracy kubazo okwogerako revolution yaffe erimu democracy twabagambira president waffe agenda n'abagamba to make democracy and human rights a precondition for your relationship with who? With Museveni. We are scoring the ball inside. Then why are you getting disappointed? Okitegera nabagambye ku stage eno gye tuliko America
akimanyi senga tayimirira na bannansi ba Uganda tugenda kumukola ekya West Africa kubanga bakimanyi nti bannansi basobola okusula gavumenti ne senga bamala okusula gavumenti nga wabalyamu olukwe bagenda kukasuka ebweru ekya America bakimanyi kati baneno ono we yayingidde BRICS bano bahandlers be bayina okumubuuza ssebo BRICS wagwan nabagambe BRICS eri mu Uganda naye Museveni tajoogerako lwaki abatya Ukitegera ekintu kino ate nembagamba tulina stage tugenda okutuukako nga Museveni ali ku lose situation nga wanakkirizo sigala mu gundi mu police y'Amerika bano tumukuba akalulu n'avaako kuba talina numbers tazirina senga alemerako tugenda ku activating ekintu kye bayita human rights fe bannansi tugenda ku activating ne always oku activating human rights olina okubeera n'ekisparkinze kyekyakuleetedde okwekalakasa tove ino wekalakasa Okitegera yensonga lwaki mu stage 1 mbadde mbagamba kino stage sigwe tulina okwekalakasiza twekalakasiza wano wetulaga nabo ate saawa eno fesifa beetaaga Abamerika no we don't need them they need us Abamerika be batwetaaga siffe nga mukyamu West Africa tikati France yeetaaga bannansi ba West Africa ne bannansi bagamba enough is enough Amerika kati kweno stage tetubeetaaga kati bo balina okukola kyonna kye basobola okulaba nti eno papeti yabwe gye bakuyetinga mu Uganda gye bayita Museveni tibuhabulwa eyasanyalala side emu etuviira mu ntebe egenda kikola etya democratic avenues nti zirina okukola tezibeera blocked kubanga senga anaazi blockinga obusungu obuli mu Uganda awo tabuyinaako control ku byakoze banna Uganda kati senga abannansi banaasituka nga democratic avenues ziweddeyo Abamerika bano nga tebakiinaamu mukono kitegeeza nabo tugenda baguba so muna Uganda toweraliikirira mu America kati Omumerika alina okubeera very conscious mu bintu byakola yensonga lwaki baleese bano ababbi bahandlers ba Museveni ne bamugamba ssebo democracy ono omwogerako ki wano wentadde radio wali ensonga wano we wali ensonga okitegera bano ababbi be baddenga mugira then n'ekirala ekongo byayonoonese nabyo mubimanyi eby'ekongo okitegera byayonoonese tukyali mu gundi mu Nairobi process naye tubadde tulina activities ezigenda maaso era nkyatu kyeyongerayo abavubuka mujje mwesimbewo okitegera then second for Anita Amongo nabagamba sanction ya Anita Amongo America tegirinamu mukono tegirinaako tebigikwatako America siye yakuba Anita Amongo sanction wabula bo olwokubanga nti ba allies ba Bungereza bali balina okugimuka olw'ensonga Bungereza wekuba sanction eno gye bayita global anti-corruption sanction naawe alayiwe olina omukuba okitegera kati America tesobola kujjako Anita Amongo sanction eno olw'ensonga si yaabwe eno sanction ya Bungereza Anita Amongo bayagala sanction eno okumuvaako alina genda Bungereza mu UK Parliament kati UK Parliament werangirira nti sanction tugimugjeeko then ne egimuggyako ne America egimuggyako okitegera ekintu kino naye Anita Amongo mu nsonga eno Parliament yereeta ebiteeka ebyagala okukola ki okuggyako abantu eddembe lyabwe ery'okulonda Parliament ebiteeka gye bikolerwa ebigenda okublockinga democracy okitegera then ye Museveni n'akola ki n'asayininga ensonga lwaki walabyewo Owiny Dollo taliiwo yo Owiny Dollo abiteeka buteesi mu nkola kuba Owiny Dollo ye musiru wa gundi ku masiga asatu agafuga ensi Owiny Dollo ye musiru okitegera ate Anita Amongo yabategeerera wamala obategeerera Museveni n'abisayiningako then Owiny Dollo ye musiru okitegedde ekintu ekyo yes yensonga lwaki electoral process eggwerawo Owiny Dollo okitegedde oba ekintu kino mukitegedde kye mbagamba nti electoral process eggwerawa Owiny Dollo omusiru ye agamba nti no akalulu tebakabbye kuba ye musiru okitegera kati awo process eyo gye ggwera naye baneeno okujja beetaaga bano ababiri omu etteeka gye litandika era mpuga yakugambako nti reforms ezange Anita Amongo akyazisibidde ki ekikookolo lwaki azisibidde ekikookolo poliisi si yaffe ya America naye atagisingako se ye Mungereza okategedde so my people them don't worry we are getting there to the final stage of our revolution nabagamba bano balina okujja begatte mu kalulu kaffe era we munaabalaba nga bazze mumanye nti eno embwa tugimaliriza nabagamba eno embuzi egenda kuddukamu eno poliisi nga tugikubye egende mu poliisi endala Museveni ali mu BRICS is a financial oba a commercial interest policy ya mu China na mu Russia ayagala kudduka mu America's global interest eyo mu America ayagala kudduka mu Commonwealth Charter colonialism charter eya Bungereza adduke agende mu ya China ne ya Russia enembwa tugikubye kati eyavula bano bagibuuza wagwani feba control abo sebo wagenzo otya mu BRICS nga totugambye tuddeyo mu democracy nga bwakola oshegera mu Uganda just get ready for stage 2
Kweno stage toyetaga America babagala baje batebagala babireke tugenda kalonda tugenda kanonya tugenda kawangula kwera